Leero tugenda okugakuweereza katandikira mu kibuga Kampala poliisi ngeri wamu ne poliisi y'ebidduka bakoze bikwekweto ku bitundu ebitali bimu naddala ku luguudo Jinja nga bafuuza abatakisi abakolera mu bifo awatali stage zaalambikibwa ekitongole kya KCCA, Parliament Avenue, Mega Standard Supermarket, City Square n'awalala. Ebikwekweto bino we biyindidde. Emirimu gikedde kusanyalala leero mu kibuga Kampala. Poliisi bwe badde egobagana n'abavuzi ba takisi mu kibuga abakolera ku nguudo. Poliisi ey'ebidduka ng'eyambibwako eya bulijjo bakoze ebikwekweto mu Kampala okufuuza baddereeva ba takisi abatalina siteegi. Ebikwekweto bino biyindidde mu bifo okuli Jinja Road, okuliraana City Square, ku Parliament Avenue wamu ne Mega Standard Supermarket. Abapoliisi balabiddwako nga balagira baddereeva abadde mu mmotoka zino okuzaamuka era abasaabaze ne balagirwa okuva mu mmotoka zino okufuna endala. Takisi eziwerako zikwatiddwa ne zitwalibwa ku poliisi ya CPS wamu ne baddereeva baazo. Poliisi etubuulidde ensonga ebakozesezza ekikwekweto kino. Okuddayo mu ppaka zibabasa oba siteegi enkulu zibawo minisitule y'ebyentambula obw'emulugunya kwe kumukuba mu bannaabwe era bwe tusinzika okuba tumukola ebikwekweto bikulu. So tubasaba okudda mu ppaka zibabeeramu okulaba nti mukwewala ebikolwa ebimenya amateeka. Byarick Sebalamu ne Wandro Bone, Crossroads TV, Omunnyo.